naye saba kulekerese ngolo mutawakkal nsaba kulekerese nkuliseyo bonna ababadde wakiso mutawakkal mwebale ddala mwebale kujja Seka Mutazindo yabadde n'ensonga ezimukutewe ziti ng'ate ali mu kumawiriza nabadde wamu nammwe naye nga mwoyo mwali alhamdulillah mwesunze okuwulira ku bigambo naye mujja biwulira nakati mbiwulira alhamdulillah ate obunaddako inshallah tujja kuba naye Allah akkirize naye nga mukulikeyo mwenna abantu okujja ku ssaawa 4 ne bavaawo baada al-magharibi si kyangu kiyitibwa omukwano era kyekindaze ninasubiddwa nnyo kakati waliwo akagamba akalala kweyogeddeko awo Seka Segganga yatuwadde ebigambo ku mukwano naga nti omusajja w'omumaka yalwala covid n'agamba mukyala we nti genda n'abaana wesagala kusiga covid omukyala n'agenda n'atwala abaana ewaabwe gye bamuzaala n'amuleka jjajjaabwe n'akomawo n'amugamba nti oli mwami wange nze n'ebyange byonna bibyo oba oli mulwadde wa covid oli ebigambo ebyo nankambiri wano nkujjanjabe n'amujjanjaba ono n'amusiga covid omulundi gwasooka ne bawona mwami gy'abeera mu ofiisi n'addamu era covid n'abakwata wayise ebbanga ogwokubiri omukyala era n'ajjawo abaana n'alemerawo nagaa nti ng'oli mwami wange nokujja omwami waddamu n'amusiga covid we batyo omukwano gutambulira awo omwami yatuwa jjajja eyabadde yakulembedde olugendo olwa Rabiul Awwal mu Septemba twagenda mu October September naye yajja emyaka 8 ng'omukyala tamubaliddeeko kyanagamba jjajja talina gy'alaga yekka nteeka ogenda labira ejjajja ani agenda omulabira watalinze ogwo mukwano ogwa ddala tugende mu maaso ogwo mukwano ogwa ddala seeka twakomawa sebo akalombolombo akookuna mu mukwano ogujja okuwangaala era okunyumira era okubeera omulungi alla yattakhidha almuhibbu turukan gairu shar'iyya ayagala tagezangako n'ateekawo amakubo agatakkirizibwa mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu bal amakubo ago tegakkirizibwa ne mu buntu kino kikulu nnyo okumanya buli ekitakkirizibwa mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu ne mu buntu mu butonde n'obubumbwa tekikkirizibwa tokkirizibwa kuteekawo makubo gakutuusa eri oyo gw'oyagala nga tegakkirizibwa mu Busiraamu kitegeeza nti buli lw'obaako omuntu yenna gw'oyagala ayingire mu bulamu bwo nga mukwano gwo nga mukyala wo nga friendship waliwo amakubo agakutuusa gy'ali ng'era bwe waliwo amakubo abantu olusi kye twerabira waliwo amakubo era agonoona omukwano ffe tuwuga mu nnyanja owuga buwuzi nti mmanyi okuwuga naye nga togoberera mateeka ga kuwuga oba tomanyi bangi beewaana okuvuga emmotoka naye tebamanyi kubanga tebagoberera mateeka na bulombolombo ez'okuvuga emmotoka aba tamanyi era tafunawo bubonero singa baleeta expert tayinza kufuna kabonero n'akamu kitegeeza byovuga si bituufu waliwo amakubo agatutuusa gye tulaga mu kwagala mpuliriza wagagoberera amakubo ago Allah subhanahu wa ta'ala yagateekawo ate tegalimu olaba waliwo abantu ababaga nti anze mwagala nnyo kubanga nkolera byenjagala ekigambo ekyo batera kukyogera nga bagereesa ku kyekiro si ku kyaggulo mujja kubuuza sekamamba amanyo byawula
bagereeseza ku kyekiro abayizi abali mu kiraasi abaana bato olinga alowooza nti olw'okuba nkolera byenjagala ebinyumira mwagala nnyo okukuba kujjuuliriza mukwano kusibako noga nti kyekyo naye mukwano guba gwayita dda mu makubo emabega eno fannavuru wano mukweraba falmuswafaha mukwata mu ngalo mukwenywegera bupeeke muhaaga awo gwatambula dda amakubo Allah subhanahu wa ta'ala ge yateekawo agamu gali ku mibiri gyaffe aljamal obulungi bw'omuntu obulungi bw'omuntu at first sight omutulako bwotunuma nti mwagadde oyo waawa alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala bwatu yakitukola waliwo amakubo mangi n'otunula ku mwami yoga nti mwagadde n'owuliriza byayogera bakoze ensobi n'ogamba nti oyo yekka yaba ayogera abalala basirike nawutodde ku mutima ng'enkuba ekyewunyisa ne bw'aba ayogera nsobi gugamba nti yoyo waffe babalimba nnyo ngawakimulaba alaagala bamulimba naye nga ddala awulira olw'okuba nti alina omukwano yayagadde endabika y'ono ayagadde enjogera y'ono byonna byamugamba yatwala butwazi. Lwaki emikwano gy'ennaku zino gifa mangu? Lwaki obufumbo bufa mangu? Amakubo agatutuusa ku mukwano gw'ofumbiddwa ne gw'owasizza n'afuuse mukwano gwo, amakubo agasinga olwaleero seeka mafu. Abantu baava ku kkubo, ku makubo amatuufu Allah ge yatuteerawo, bakozesa kkubo lya kuloga. Abantu bangi nnyo mu nsi olwaleero otuuse ku nsonga. Abantu bangi nnyo mu nsi olwaleero bakozesa ekkubo lya kuloga kubanga lyayambaziddwa ebigambo ebirungi. Wazayyana lahum shaitanu amalahum, sitaani yabinyiriza gamuli alabanga atakoze seeka basi kireva Allah amusaasire yagamba okunywera omwenge mu ndeku nagunyweredde mu giraasi nagunyweredde mu ccupa gonna guba muki mwenge. kakati obulogo bwayambaziddwa amakubo amannya amalungi gasawundira nga awatali bulogo. Eddagala eryakiseeka tubulire. Eddagala linnya ddungi era buli muntu ayagala eddagala era tugenda kufuna ddagala naye abantu tetwebuuza ddagala kiri etufuna ligenda kuwonya ki era liwonya litya, ne tumaliriza nga tuloga bulozi. Ddagala kituna kitegeera buli akugambye buli alina omukyala we nga yamugendako naye ng'amwetaaga jangu wange nina eddagala ajja kudda mu nnaku ezi. Omwami yagenda n'akuleka mu maka jangu nkuwa eddagala ennaku ezi. Liyinza okuba nga ddogolo eryamutwala kati baleetayo eddagala erigenda okukuba eddogo lino. Sooka weebuuze omuntu eyagenda agenda kudda atya mu nnaku bbiri? Kibuuzo kimu. Agenda kudda atya mu nnaku bbiri? Ng'akyogera mukakafu nnyo. Nanyiki akyogera taliimu na insha Allah. Akakasa nnyo. Akakasa nnyo nti ennaku ezi toleeta na sente jazireeta ng'akomyewo. Naye omuntu oyo akomawo tali ono waali. Ali wala. How is he going to communicate to him? Agenda kwogeranya atya naye amutuukeko. Kati eddogo lye lisamba waawo. Amalagala agasinga olwaleero naddala mu basawo abayita abantu oyagala bugagga jangu nkuwa ekikolo ky'obugagga. Makubo ago si matuufu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala.
ddogo tukyogere abantu bakitegeere seeka liba ddogo ne bwona oliyita eddagala lyonna erireeta okwagala wakati w'ababiri liba ddogo era kyova olaba waliwo ye omusawo ateekweka namwagala olwekyo yatuyamba okutegeera mama fiina kubanga yakyogera kaate ku tv sebo nange bwe njogera kaate ku tv mba simukoze bubi ye yayogera kaate n'agamba abakazi abasajja mubaroge bulozi tayinza kyegaana ekigambo temubaagala don't love your husbands just bewitch them temubaagala temukola ne balina kukola ki mubaroge bulozi era alina ne gwe yagamba nti gwe omusajja akutagaza nze jangu mukurogere kati awo abagendayo mu kimpukumpuku bangi omusajja tomwagala oyagala nemumwagalako sente nabisigadde ate oyagala mubonyabonya abeere mu miserable life bwenti eddagala ebyo muleete ategena kuba na baraka eddagala lyokwagazisa omwami ku mukyala we n'omukyala ku mwami we n'omwana ku kitaawe n'abakozi eri mukama waabwe mu kampani mwe bakola eddagala eryo gye riri seeka era likola ku lw'obuyinza bwa Allah naye Allah yaligaana ekyo njadde nkijjeyo ku mpewo kubanga abantu balowooza olw'okukola kw'ekintu n'okufunamu emigaso bwe butuufu bwakyo nolaba nti omwenge weeguli naam naye ate n'abalimi bakola ki ati Allah yagaana buki naye olaba nti abantu bakola obwamalaaya nga Allah asobola obbajjawo n'abalekawo ne bagenda ku street naye Allah n'agaana obwaki obwamalaaya wa ithmuhuma akbaru min nafaihima lwaki Allah agaana newankubadde abantu bafunamu emigaso kubanga ebibi ebirimu bingi binene nnyo biri far reaching okusinga ebirungi ebiri mu nsonga eyo seeko omanyi eddogo ly'okwagala kye likoze mu nsi olwaleero ng'okyakomyawo wenyini ogenda kutuugaza nsaba majiidu muganda wange otuwe nankani eddogo muve ku ddogo mu mukwano abantu gwemanyi unakola naye kabawo eddala akantu kabeere kaawo eddogo kubanga binnyo abantu bategere nti kasegmenti kano twogera ku ddogo bakitegeere ddala eddogo abantu baliveeko mu mukwano kubanga likoze lyonoonye bingi seeka eddogo Allah yalyogerako tebagamba nti Allah talimanyi oluganjo Allah alumanyi era Allah yayogera mu Qur'an nti fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna almar'i wa zawjihi abalogo beeyigiriza enkola y'ebintu byabwe ebireeta okwawukana wakati w'omwami ne mukyala we kati leeta akisi yakyo okwagala kw'omukyala ne bbaawe ebyo babyeyigiriza Nabbi sallallahu n'agaa nti inna ruqa wattamaim tiwala lwe luganjo ma yuhabbibu bayina al ithnain eddogo erireeta okwagala wakati w'abantu ababiri galiban abantu basinga dikozesa omwami ayagale mukyala we abakyala balikozesa nnyo ate mundu kadimu okuva edda libalinga bamukyala naye ennaku zonna abaami nabo baluga abakyala okubaagala namu kituufu nabo bangi nnyo naye abakyala baloze nnyo abaami nga baagala abaami baagala n'abaami baloze abakyala lireese ekiddogo era n'okwagala okw'abaana eri bakitaabwe kubanga buli mukyala agwana nnyo okulabya omwana we kitaawe amwagala yakwata ddamula yabeera omusika awo nawo ne bakolerawo ebintu biki ebintu bingi ddamula ereese ebizibu seeka lireese eddogo gegamu ku makubo agaleetera abantu okwagala kati omuntu azimbidde okwagala kwe ku ddogo tosuubira obufumbo okuwangaala ogambye waithmuhuma akbar tosuubira ng'ozimbidde obufumbo bwo ku kwagala okw'eddogo
ajja kwagala akunaaze n'ebigere kubanga Allah agezeserezaamu nnyo ebitonde bye mu ddogo eryo naye tosuubira obufumbo bw'okuwangaala bibi ki ebiva mu ddogo lino la ilaha illallah sihirul mahabba sihirul hubbu tebyogerekeka ebyo bivudde mu ddogo lino andika tuwe bana baana abuwala abalibaagala okulaga ekisookera ddala bw'oba oyagala kumanya bibi biva mu ddogo lino njagala omanye eddogo lino lyambula omuntu omusajja oba omukyala aliweereddwa ne limuggyako obutonde bwe ne lisigala ali erifuga obulamu bwe. Subhanallah. Ndowooza kati tugenda kutegeeragana bulungi obubi bwalyo. Era teri yaloga ayagala muloga. Taliyo. Tali yaloga ayagala muloga. N'omutabulira obutabulizi kacyayi tayagala kubanga yamanyi kyekoze. Okumanya bino abalikola balimanyi ebireese okutula enjegere n'entalo eziri mu bantu. Maloga agayitiridde naye ng'abantu beerimbise mu mannya g'eddagala mu bajjanjaba. Nze njagala mwana wange bamwagale, njagala mwami wange anjagale, ne bakola amakubo ago ate ne batandika okuyoma nti obufumbo tebuwangaala. Lwaki tebuwangaala? Omusajja omwambudde n'omuggyako obubumbwa bwe takyakolya kusensezze. La ilaha maama wamutunuulya n'agamba ono ye mwana gwe nazaala, ono ye mutabani wange gwe naweerera makerere nga tasobola kuleeta kiro ya sukaali nga musiriwaza obutonde bwavaawo takyategeera ye. Omwami omu yagamba baganda be n'abagaa nti temufaayo obwavu tubuwonye, nakoze eddiiru sente zijja, musabe Allah sente zijje. Olutuuka bwe ziti gwe mwenna mugenda kukola bizinesi ez'amaanyi. Awulira omukyala abasajja nga bagenda bakumusaala nga bafukamira nga basaba sente nga zijja, era bwe zajja baamanya zituuse ne bajja ne bamugamba Haji nti batugambye sente zazze fenna alhamdulillahi Mungu yebale nga tunaziza famire nga Mungu agisitudde ne baga alhamdulillah. Haji ali mu ntebe anyeenya kugulu n'abagamba nno mumanyi nti alhamdulillah sente zazze naye mugende mwogere n'ajati kyasalawo kye tujja okukola. Subhanallah. Mugende mwogere n'ajati kyasalawo ajati yagaana agamba wajati gali gatya yagaani bagendera ku mdiinu ku mweli ya dini mudde ku musaalo mugende ku musaalo musabira ffe mugende musabe ebyammwe. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar walillahi alhamd. Eddogo limujje ku ntegeera ye abooluganda takyasobola kubanga tabalaba yayogedde nabo abalamye obwavu bwabwe dirweze sente zimala niwaba waddeko obutondono we buti naye basobola okutandikirako. Eddogo likyayisizza abantu abeewaabwe. Alaamiriza eddogo lino bw'aba mukyala alaamiriza kumwagala akyawa abakazi abalala bonna. Naye yeerabidde nti ne nazaala we mukyala anti era tebagala bannazaala gandi nazaala kusanga nazaala osanga katanja abakyala bonna abasibiddeyo ye yekka yalina okubeerawo. Akola eddogo eryo sekagambye akola eddogo alaamiriza akyawe omwami ono sajja ono Kamaadi akyawa abasajja bonna. Bwaba mukyala omwami alaamiriza akyawa abasajja bonna. Naye wabanga mukyala akyawa abakyala bonna. Mu bakyala mulimu nazaala maama wa muzaala, mulimu bannyina, mulimu ne nazaala we, nazaala w'omusajja. Abakazi bayo musajja taagala bewaffe wadde akantu maama wange wadde kagomesi wagamba akyawa abakyala bonna. Lwaki atoyalaagale maama wo? Wayonoona. Selfishness. Eddogo lijjuddemu selfishness. Weeyagaliza. Ate kankubuulire eddogo lino okumanya bbi ery'okwagala terikoma kukuggyako butonde bubwokka. Ekyewuunyisa seekakanyoge kannukutu akatono nti n'abantu beewuunya abantu abamu be baasoma nabo ne bakola nabo bwe baamala okuwasa ne bajja ne bawangaala baakyuka
munne gundi yatusobera yakyuka kubala yawasa yafuna omukazi yakyuka bategereza emikwano gyamwe mulabe emikwano yagikyawa takyagenda mu jjama kubanga ali awo mulimo wakaawe mami seeko tukubye ekigambo leero abamu okubye wafilghali bangi bafiiriddwa bizinensi oyogedde ensonga endala teriyo kitta bizinensi z'abantu n'emikisa nga ddogo lyakwagala teri kitta baraka za musajja enkubuulira obubi bw'eddogo na mirimu gitambula gibadde gitambula ng'eddogo eryakwagala nzenna abantu abange nga baali bagagga olwaleero nga la hawla wala quwwata tebakyalina bwe bali waliwo abaala nga Mungu yali abawa obwongo bakola ki batambula naye olw'eddogo ekoleddwa abakyala nga baagala kwefunza ki n'abaami okwefunza abakyala oli nga takyasobola kutuuka na ku mulimu gwe buli wagendayo omanyiseka ate n'olowooza nti bali bakuloga omulabi wa salamutubi ayinza okuwakana nagaye omusajja namuwa eddagala kunjagala ate liyingira litya mu mirimu nti oyagala abeera buli kaseera takola alowooza gwe kitegeeza talowooza ku mirimu opportunities zimuyitako ekyokubiri wamuloga wamulemesa okulaba abasajja abalala n'okulaba abakyala abalala kitegeeza ki yenna anajja nga business partner nga mukyala subhanallah ayinza nokankana ebitabo n'abisuula tayina kumusisinkana ekkuba eryo eddogo lyaliziba wajja n'abaako kyakola n'olwalesa empapula nebaraka zaffe ziri mu bakyala n'abasajja n'abaami n'obalesa empapula zakusayininga wano ntundawo oba bino bitambula ebyo sijja biyingiramu kumba afiiriddwa kubanga eddogo lyamusiba bw'aba ng'ayiseewo Mungu ebimu wayafa nkafiri atusaasira busaasira nabikola ki liyingira litya mu baraka z'omuntu ezimu ku nsonga endala eziyinza okukulaga omuntu bw'aloga omusajja amwagale aleme kulaba abakyala balala aleme kulaba abasajja balala kitegeeza eddogo lino lituuka ne mu biki ebiyinza omuleetera okulaba abalala gy'emirimu sente connections omusajja ono amanyiira kuba alina ssente kitegeeza mwana yavuwala baga omwavu tawasa ate oli omupangisize kati eddogo likwata muki era owulira enjogera z'abakazi abalogo bangi nga bagamba waakiri tubeere baavu tunaalya akatono waakiri tubeere baavu nga n'abaana bamulekwa baweerera abanaku bannamwandu n'abaana ababo bonna bajeere naye mbu kubanga ye talizibwako musajja talaba omulala bali nga nabangi mubo basiraamu tusaba Allah abalungamye naffe atulungamye seeka ekimu ku binene by'eddogo lino litta n'okutta gitya litta lyebakuwadde okwagala Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omuntu n'amuleetera ebikemo by'endwadde mu mibiri ezimu ku ndwadde ennamu gemalogo naye ate Allah yawa omubiri gw'omuntu defensive mechanism erwanyisa obulwadde kati buli lwoli eddogo lino omubiri gwo gulirwanyisa kyova olaba abalogo abamu balowooza teddogo lyabwe teryakola sajja namuloga tanzizaako yakawasa kana aleeta kali aleeta kana defense system nga very strong yamaanyi Mungu yamusaasira interceptor ballistic missile ziri ezayo oluba okugira kati nga bakooca naye gye bakoma okusindika tekigonda nga bakooca naye ati gyakoma barapidi kuyinza okunafuwa naye naadde oyinza okuba tonnanafuwa n'akoowa nagaa tebikola naye ng'ate byakola naye Mungu yessaawo makharaji yaleeta obukuumi bwe Allah n'ataasa ekitonde kye
nezikiriza abantu basoma nezikiri abantu endye abantu gye balya Qur'an gye bawuliriza habati sauda eddagala lye bakozesa n'anaaba ku emidde egy'enjawulo Mungu laayisizaako shifa lwaki ŋŋamba nti litta nti bw'asukka okutangira nga oyitawo eddogo lyo lirwana okulaba nti lituukiriza ebigendererwa bya mukama waalyo lyalisindikidde kyekiddirira aliga omusajja ono atulemye naye mukama waffe amwagala yekka tumujje mu nsi lisobola okukola Qur'ane nga ne mukama waalyo tamanyi kuba gwe walituma omusajja n'afa abadde mu ntebe awo afudde abantu bangi bafa kye tutamanyi naye nga malogo gano abamu ffe tubettidde naye nga tetumanyi inna lillahi wa inna ilaihi kyekiruma oyinza okiwakana ku Salaamu TV kalla sayalamuuna thumma kalla sayalamuuna ojja kimanya kalla kubanga togenda kuvaamu mwoyo okutuusa nga Allah akulaze abantu bewatta kalla law ta'lamun ilma al-yaqin latarawunna al-jahim n'oleka ebyo bikyambi okola Allah ajja kukulaga ne by'otamanyi nti noono nze nga wakikola naye tewamanya ekibi ky'eddogo nti ddagala muti gw'olaba nga kintu kitono bagukuwadde gwa mukisa senyaako buli ku makya laamiriza bajjajja emisambo agire waffe empewo zonna naye gw'olaba kitono ne wallahi na bino by'oguze bijja neyongeramu sheekhe binene maaso ga Allah eddogo lisalawo okutta omwami lisalawo okutta mukyalawo n'omuziika ku lujja omanyi bwe ligamba anti wali omwagala wekka nga gwamulabako twamukuteerawo okola ki womulabirako buli luwetoloola bw'oti ali awo ate akyalagawa abalogo muwulidde ngira muloge ali awo naye ebiddirira kabbuli z'abaami bambe ziri awo linnamwandula okuba nti gwe waloga ali awo twamukuteeraawo ate akyalina gy'alaga era lyeddogo liwaga liga nti tumaze tukoze batusasule omuliko wekka afudde ebbaawo takyalaba mulala onoonyaki kabbuli ya mwami seeka abasajja n'abakyala bejjanjabye pressure ne sukaali naye tategeerekeka bakosezza eddagala beerekerezza bakoze exercise naye nga eddogo liri mu maka balidde bulungi nga bwe babagamba lyali envu tolya nyama ya nte lya ssekkoko lya abantu bavudde ku bintu naye era ebizibu n'endwadde buli kiseera alinnya bw'atakka alinnya puresha bw'etakka erinnya bizibu bingi lwaki oluganjo luno lwe tuteeka mu digestion eddagala eryo oliridde n'ebigambo n'amajini agatambulidde ku ebyo eddagala eryo si ddyo lyerireeta okwagala teriiyo ddagala seeka lireeta kwagala mujarrad nga mudduka oyayana mujarrad nga talina kimulimu abasawo bano bamala mutabula ne bamulunga ne balaamiriza era ne bebaliwo abamu babawa ebigambo ebyokwogererako bw'aba ayagadde kukweka akuwa bwigenda oteeke mu kyayi ye ng'amaze obiraamiriza ng'akutidde oli musiraamu oyinza obutabiraamiriza omusajja ono bw'ali ekintu kino omukwano guva ku mutima omutima gwe gupampinga omusaayi ayagala amwagale yekka kati eddagala ligenda kukyusa mu butonde bwe byasindika bigenda ku mutima limujje ku faati limulete kwani atanyige tawusi nimujja kubita ejjuma ave kubita ejjuma adde ku tawusi ate yekka bw'amala okudda ku tawusi lisibewo yekka kakati alidde ligenze mu digestion batandise okusunsula bigenda ku mutima lyo linoonya ekkubo litwala mu musaayi kugenda wa
mutima ne litandika okuzannyira ku mutima gw'omuntu n'omusaayi gwe n'entambula y'omusaayi Allah gye yakola n'obwongo okulaba nti likyusa ebirowoozo bye okubijja ku taawusi bitijjuma nyinza okwerabira kulijja ku bitijjuma okudda ku taawusi kakati bwe limala okukola ekyo kyekiddako pressure mutima gukyankalanye seeka omanyi kye bayita eggaali nga twogera eggaali oba motoka Salamu Charity zigaba juice mani gakifuba Salamu Charity zegabira bayimaamu eggaali eyo gaali bajidu tuwe gaali ezo abantu bazirabe yes eggaali za Salamu Charity ng'etambula egenda mu maaso aha kati njagala ku speedi y'emu edde mabega omulundi gumu eggaali etambula egenda mu maaso bweti naye ku speedi y'emu njagala etandikiraawo ate edde mabega kyekibaawo siikaawo kyekibaawo awo siyinza kulowooza nti obeera mulamu emmotoka ng'etambula egenda mu maaso okugigamba nti ate kati genda mabega era emmotoka ez'automatiki engezi nga kompyuta si nkyankalamu ezikira buzikizi kaba kabenje emmotoka ey'automatiki ng'eri mu drive ng'ovuga ogenda mu maaso oli mu sipiidi 2 3 nomala osika pedo n'ogiteeka mu rivansi tesobola kukkiriza kudda mabega kubanga kyogitumye tekisoboka ezikira buki kakati mbuulira bwezikira kyekibaawo steeringi tekyakola omuliro tegukola yonna ezikidde ate etambula emirambo mingi tulabye waka nga gy'abantu tufiiriddwa tufuuse bannamwandu Allah atulungamye ya Rabbi naye nga tuvudde ku ddogole tuliisa abaami Allah atulungamye Allah message egenda eri abakyala olw'ensonga entono ze tunoonya kutwagala ekyewuunyisa abantu tujoze Allah owo omusajja eddoga akwagale naye ng'ate yakwana tolina kyomuwadde okwagala kwe tusomesa kuno okw'obutonde amakubo agatutuusa eri emitima gy'abantu ag'obutonde ag'omu mateeka g'eddiini yaffe y'Obusiraamu nga n'obuntu bugakkiriza mangi nnyo ate ng'omuntu akwagala tayinza na kwebaka atakulowoozezza nga tolina ddagala lyonna ly'omuwadde tomuwadde kayaayaana tomuwadde sekkoteka tomukoledde biki mangi sheekhe musomo gwa leero omusajja yakwana omwami ekaddemu omusajja akwana ennaku zino abakyala bakwana mu ngeri esaanidde ayinza okuweereza akapapula oba aka message munnange olidde ekyemisana ababitegeera n'omanya ni munnange ono anfaako waliwo message bw'otaweereza bba wa munno bo bali silent bali silent in action bakozesa bikolwa mpola teboogera ebitegeerwa bagezi ababirinnyalinnya tebabitegeera alowooza oli amwagala bwagazi just fahasibu atulagala bannoono newaddeyo nefuba akamere kange nengera oba talaba oba yabaki okitegedde naye omuntu akwagala akwana nga tolina kyomukoze tomuwadde eddagala lyonna lyakwagala lwaki bw'otuuka mu maka ate n'otandika okupokera eddagala ekitonde kya Mungu kino akikuwadde okirabirire okyagale si gwe wakitonda lwaki oyagala okyusekyusa obutonde bwakyo okizannyireko lwaki tusaba ekitiibwa Allah akusaasire ekkubo ntugenda kuliddamu manda ejja ng'otuwa ebyokulabirako bingi abantu bongera oteera kubanga seka teriweddeeyo terinaba ekitta abantu emirambo gye tulina mu maka giva ku ebyo buganjo
pressure atta abantu bali ku stroke zibatta luganjo abantu bamanyi biki bibatta abaami tebakyakola omuntu atandika kino kigaana nakyo naye nga musajja yali musajja mukozi byonna kino kifa ebimotoka bifa biki byonna bifa. Abantu edda bawangaala nga seekanga mukadde naye ng'atambula ng'omulaba mugumu mu ngeri ye mu bukadde bwe ng'omulaba mulamu naye kati myaka 3 basensebuse. Waliwo omuntu yanyumiriza ekigambo muntu mukulu babadde mu kuziika saidi z'ekyanja eyo baali mu kuziika naye oli agamba munne hajjati abuulira hajjati munne namugani hajjati kiki ekiri mu nsi. Abantu bakaddiwanga nga bakadde bajjajja twabalabanga naye nga bagumu nga balamu ng'olaba weebali mu bukadde bwabwe naye olwaleero abaana abakyali abato batunuulire mu kidaala. Hajjati ye yanyumiriza emboozi ya hajjati munne ng'amubuulira naga tunuulire abantu abali mu kidaala awo babadde mu kuziika omuntu omukulu batunuulire laba bamaseeka n'amajjubba bonna balannamye abatudde tebasobola kwefunya amagulu galuma namuga katiraba oli bw'asituka abantu bakyasobola kuyimirira kwetengerera abantu mu masuuti emigongo gibaluma amagulu gabaluma puresha zibaluma amaaso malwadde. Kiki ekiri mu nsi? Njagala hajjati oyo muwa ansa. Abantu tukendeeze amalagala getuwa abantu mu nsonga ezitaliiyo. Teri ddagala ligenda kwagaza munno okugyako nga ddogo. Teri ddagala ligenda kuzza bbaawo okugyako nga ddogo. Teri ddagala ligenda kuleetera mwana wo bbaawo kumwagala kitaawe okugyako nga ddogo. Teri ddagala ligenda kuleeta mikisa mu bizinensi zo okugyako nga ddogo. Naye waliwo amakubo agakkirizibwa mu Busiraamu nga si ddogo. Ate bw'ogakozesa munnange oyitawo oweesiima. Tusaba ekitiibwa Allah atuwonye amalogo ge tukola atusonyiwe era atuwonye obubi bw'amalogo ge tukola nga tumanyi ne ge tukola nga tetumanyi. Tusaba Allah atulungamye. Allahumma amin. Kujja ku Mande jja inshallah taala tugenda kutandikirawo wennyini era nga tubasaba obulombolombo obwo mujje eddogo mukwano aganoonye ow'okuwasa naawe ayagala gundi akuwase ali mu maka ayagala okwefunza ku musajja mujje eddogo mukwano. Topic specifically ejja kuba eyo mukwano nga tunoonya abantu betwagala tujje eddogo mukwano. Leme kukozesa makubo sharia geetakkiriza. Tusaba Allah atuwa obulungi atulaga amazima nga mazima atuwa okukolera ku mazima. Tutambuddewo ekyo olwaleero ne simukadde wange Seeka Shuaibu Idris Ismaila Mutazindwa Wanji muweereza era musajja mukozi wa mirimu ate n'ekitongole tujja kibategeeza wano nsonga zimaze okuggwa zonna inshallah taala. Muweereza biidhinihi jalla waala era akola ddaawa nakulema nti tubanaye wano ku nsonga ezo ez'enjawulo. Jazakumullahu khairan. Naye tuba kyetaagisa paati eyo kugimalako mwezi mulamba naye nga tujjanjabya awantu awo abantu bategeere tegeeza munno ku Mande tutandikirawo inshallah taala. Whatever it takes, whatever it costs, inshallah twagala tuyingiraawo eddogo eriri mu maka eddogo eriri mu mukwano n'eddagala lyalyo tusobola tutya okuwona inshallah. Wenaati tumaze eyo tujja kudda ate enaaka neddako Mande neddako biidhinihi jalla waala. Mukkirize mikwano gyange abalungi mbategeeze mwenna abatambudde naffe nti tuli Tawakkal Travels mashallah taala tulina enteekateeka yammwe ate nga mpitirivu nnungi enteekateeka nnungi. Tusaba mukkirize tubateekateekedde tuteekateeka nga tulina mmwe omutima mwoyo tuteekateeka nga naffe gamba tuli mu birowoozo byammwe mpola mpola kyolowooza. Tusaba tumaleko omwaka inshallah taala tumaleko omwaka nga tuli Kaaba kisaawa kyangu maleko omwaka ng'oli Kaaba ng'olina ab'olimbo ne baseekabo asobola okutwala mukyala we mutwale asobola okutwala family gitwale family package weeri just come as a family husband and wife weeri just come as omwami n'omukyala ayagala okutwala abaana
weri ey'abaana baholiday makers aba senior 4 P7 ne senior 6 abo tulina enteekateeka yaabwe teryagiina wano bonna mashallah taala. It's only tawakkal. Enteekateeka y'aba holiday makers weri yanjawo. It's a study tour, ebifo ebituukibwamu nebitugenda otuukamu nebagenda okulambula archaeological sites mashallah mu Makka ne Madina. Si kyangu kyakusiŋŋaana mulala wano mubatwala abantu agenda kukola ekyo biidhinihi jalla wala naffe tukyekasa nti we do it ekyo kyaffe biidhinihi jalla wala. So abaana abagenda otula abatudde abatula ebya P7 n'aba senior 4 senior 6 so batwala ge Makka ne Madina etwasabiridwa tugenda kuva eyo tudde Misiri inshallah taala eyo ku balambuzi mainly Misiri wetuli mujje mulabe ku sites ez'enjawulo na lwaki bannabbi bangi bakulira e Misiri, lwaki bannabbi bangi bawangalireyo, lwaki Yusufu yajja e Misiri Allah amuleeta Misiri, lwaki kitaawe Yakubu, lwaki nabbi Isa alayhi salatu wassalam songa zaggwera Misiri awo, lwaki Musa alayhi salatu wassalam Misiri n'abasigadde bannabbi w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, lwaki w'ekitiibwa Allah mu Isra wal Miraj awo yayisaawo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama paka yatuuka Baitul Muqaddas ate n'amutwala ku Miraj. Lwaki ebyo tujja bitegeera mu lugendo olwo biidhinihi jalla wala otegeera ebyama ebiri mu nsonga ez'enjawulo inshallah taala. Tambula ne Tawakkal Travels kwetuli agaba tufuna tusingana kumukwano akeeda wansi ku bitaala ku famasi ya Ohai inshallah taala. Nano kusalamu TV jangu oba wondaba olaba seka kikambi seka uzima jangu kusalamu mashallah taala. Fe tawakkala abatwala omumanyi wassalamu atandika soon fe twala omumanyi wassalamu inshallah taala era fe tawakkal n'ensonga endala mugezi otegeera. Jazakumullahu khair atakumira mbeera batukumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Eno ye Salam TV. Tawakkal Travels.